nze kati abavubuka ba NUP newe munvuma sina budde bwammwe nalabye kino simanya bamuyitaani PTA sira PTM nze sibamanyi nakubamanya bebaani abo nze mu NUP nabaga manyimu abantu basatu manyimu Bob Wine Lubongoya ne Ssenyonyi kakati nze unlike abo ba Wisdom Kaye nze abana ba NUP abo simanya yekolera simanya PTM sima PTA sibamanyi kati nze sina na budde budwama buddamu bye boogera kati ze Tamale bansanga batya nga ndi ne PTM simanya yekolera ze bagamba bloga mu Uganda manyimu basatu Mukitegeera nebweru manyiyo omupengepenge era pengepenge namukubiddeko okwosajjo ne tunyumya is my good friend penge mekano ka MC Rich nakonka manyi kankubiddeko ejjo gwe Rich wankubiddeko ejjo nekuga nti Netherland mugenda goba ne kati ze PTM simanya ayogera Kaye kati Wisdom Kaye ku status gyayina kati Kaye addemu abaana tebalina byakola abaana ba NUP bali bubi baizawe tebalina mulamwa tebalina byakola kati gobawo obudde saba mugayembu Kayembega tuyakiserwa ebyo those are younger boys why do you give them time why do you give those young boys time simanya PTA simanya yekolera nze sibamanyi siza nabawa budde bagayembu nze akwata abantu mu drone of course that is stupidity kyabusiru tekiriyo kati akale kati newe mbanza akwata abantu mu drone yaha kakati munne abaana munnange deiraka what to do se bulimbwambwe ebogolo nagiwe ekyuma gwage bulimbwe kubogolero kwate jinja nojikuba cheche kizibu kya Wisdom Kaye kye namugamba gwe buli omu akwogera oyagala you cannot ajja out with fools gwaba omusiru tasira kuyomba n'abasiru gwaba omusiru kati abaana simanya yekolera simanya nze ndi kirasi yabwe gobolaba kubona ani ayina omulimo ekibavumya Wisdom Kaye tebalina mirimo sitwago yabalemerera babeerawo mu kufumba biboozi mbunalaba Junior mu drone yes bwemba kale drone nagirimu mbu Junior yawamba abantu of course era abantu tebajja bikkiriza because you are looking for content over me by the time you discuss me you are giving me free airtime nze njanya abantu okunjogerako oba promoting kati nze unlike those people those idiots babaana babato nze mu NUP ndi Pacific nga njogera ku bantu wemba sogedde ku Bob Wine njogera those are the people who matter mu NUP bantu basatu abamatalinga Bob Wine Lubongoya ne Ssenyonyi kaize saye nga njogera ku bukoyo mwana yekolera simanye yekolera simanya PTA simanya PTM these idiots tebyasoma nebyo boogera ko tebabimanyi kati nze I can't zisobola I choose nondamu ninga kati kanjogere nonu so nze Kayera namugamba nemuga Kaye know who you are omusajja otambuddeko ebweru Kaye wasomo ina masters nga bakusango ddamu abaana mbu PTA musibanya yeko basomawa ne Bob Wine yenyini talina kyabagaza yabateeka waawo ngambwa yes ne Sauda Madada mumanyi personally I know Sauda Madada she's a good girl tanze mnebe njogerako ono kaloka Bob yanga nakonka manyi
nekatize PTA siba PTM sibaja yagambye mbujoni yagwa wamba abantu mu drone. I no longer have time for that. Nzobo budde munisi kyabuyina. Ategera sijja bufuna. Siddamu mbwa naawe. Nzogenda okuddamu oba oyina okubanga oyina ku level kw'oli. Nze specific kumanya g'empisa mu kamwa. Nze pobo obwana eya time. So kakati nze obwana newe bunjogerako. Mbu Junior olimbega. Siba Junior. I don't have time for them. Nze singa boboyi ne akera kubachana ngambu nza wamba abantu mu drone. Oyinza okunyumirwa olutalo gwe. Principal muyisaamu eggaali. Ne kati yeyekolera simanya piti. Those are young boys. Kyanga ne government tebakwata. There is nothing they add on this struggle in this country. Teri kyebongerako. Goloza lwaki obwo obwana bukuba endulu ne government tebukwata ate tebuyita. Ebyo ebigambo obwo obwana bwe byogera singa Lubongo yabyogera, singa Lubongo yabamukwata. Wali akyegenderezaako nti obwo obwana bwa NUP bugenda ne bwogera naye nga teri abufaako. Ebyo ebigambo go kasito yogera ekigambo ne batakwata. Ate omulala n'ayogera ne bamukwata gwe manya toyina value. Kati kyenagaye wisdom kaye. Nemuga kati kaye wisdom tabani w'omulaalo. Omusajja okola views emitwalo 2. Wa meetinga Bob Wine one on one oyogera ne Bobby Wine kaye wisdom. Kati ngoddamu obwo obwana bupitiye. Obusiranira ku mulyango gw'ekitebe. Kati oddamu otya kujja omugezi. Olaba nze Tamale we sitasobola kudiramu kujja omusiru. Nze kujja omusiru ne bwayogera ne bwanjogerako. I don't take him serious. Nze abavubuka b'e Bulaaya ng'oggyeko penge n'abalala sibatwalangako serious. Kati kujja omusiru musajja wattu emyaka bambi gyalimu naawe ogiraba gya ntondo. Ng'oddamu oyo. So my brother kaye wisdom. Tosobola kubeera mu basiru n'omalako. Abaana ba NUP basiru nagamba. Abaana kaye nagamba va mu basiru. Bajja kulumya omutwe. Kaye mbega simanya mbega. Nabo bennyini bambega. Olaba abavuma Secretary General waabwe Lubongo ya mbumbega kati gwani. So eyo kanve nayo. Wama agenda okusiba akapapula olwaleero Bungereza tomuwa omupiira Senegal egenda kuba England. John nagambye egenda ew'omuyindi owa Argentina ne Netherland. Era nze nafunyemu. So leero gye emipiira egiriyo mu World Cup. Bungereza sigisuubira kuyitawo. Munansonyiwa abawagira Bungereza awe mukoma. Senegal egenda kwegatta ku mawanga agamu aga Africa okusamba quarter final eyina okuba Bungereza olwaleero. Get it from me. Predicting angako bintu bitaliiyo. USA yasiibudde. Argentina Messi kwali. Ate Argentina nabagambye nti final egenda kusambibwa France na Argentina. Bebagenda okusamba final za World Cup. Messi yayolesezza omutindo mulungi n'okuteeba n'ateeba. England sigisuubirako. Portugal ejja kusamba semifinals. Portugal basamba bulungi. They have been consistent. Croatia ani omulala pozi asamba. MC Richi. Ogamba ki Richi? Hane Richi onjagala kati era mbuko oli ondaba. Nkimanyi MC Richi tosobola kwebakanga kwendi ku internet. Nga kwendi. Ogamba ki Richi? Kati Richi odaddi. Nadde njogera ne penge ne mugamba Richi odaddi. Kizibu Richi onkubira nnyo amasimu ekiro kyekyakuntamya. Tosobola kuba misana. Ojjaddi abasama batandise dde okujja. So MC Rich my brother
nkutumiddeko nnyo. Final is for Brazil. Nga Brazil etuuseeyo etya. Golaba gompira Brazil gwekuba guli conclusive. Era by the way musiru kimugenda komaawo. Abadachi. Ne Argentina keba kutteko lwiki mugenda komaawo. Lwiki nakigambye. Ngonkubidde negaa lwiki mugenda wangula omupira naye mugenda komaawo. Lwiki oyina sente naawe. Come, musiru kijja oyina sente twale erimba I don't have money. Zonsindikiro ozijjawa. Just now obeera weebuzaabuza. Tell people nti obeera onkubira gwe musiru ki. Era nze nakitegedde wembeerako nti lwiki oyinza obutandaba. So kati nkimanyi mbu muli basanyufu. Musiru ki teweefera temuyinza kuba Argentina. But Netherlands is playing some good football. Musamba bulungi abadaaki. Because mu 2010 mwakoma ku final Spain neba kuba. So I expect kale because of you Richie. I'm just saying this statement because of you Richie. Kale mujja samba semi-final. There I will stop there. Abadachi sibasubira ko ku final. Ku mupira Argentina gwe yasambye. That is the mess. Na abangereza bo mutulekemu. England omupira gwammwe gwa bigambo Senegal gendo bakuba. Senegal can score, the boys are fit. Okisegeera. So Senegal ejja kuba England. Japan ani omulala wasamba. Belgium ne Japan batwonoonera obupapula. Kachiri ki Japan kyagenda kutta sete zange naye nafunyemu ew'omuyindi. Nabagambye jjo kwata sete ziteeke kwa Argentina. Kwata sete ziteeke kuki? Ojja kufunamu. So lero gye giriyo omungereza asamba Senegal abaddugavu tulinamu ensi bbiri. If Saudi Arabia can win Argentina muganda wange. Richie Argentina kati ekuba Messi kana akwata ko obuvubuka bwammwe. USA bwetyo nesibula. Abali mu US aba America mwatulabyeko nnyo. Mugende muzanye filimu. Morocco egenda samba Spain. Omupira gwa Morocco ne Spain gunyuma. But of course I expect Spain okuba Morocco. Senegal ne France bebajjo samba final. Chusa kubyonwa. Sebulime. John Bosco. Chusa kubyonwa. Nga Senegal samba wa final. Laundi neddako nga bagenda okukubira abantu. Nze semi-final manyi Portugal baako. Because musiru chikwali kale ne Netherlands tugitaddeko. It's because of you Rich. Ne otherwise Netherlands sijikola ki. Sijirabako. Mugamba ki abali musitulwago. Mu kifo ky'okuyimba Bob Wine mugende musiba obupapula World Cup yuno sente za bwerere. Kwate emitwalo 5 giteeke ku Senegal ofune emitwalo 5. Era munaga Museveni abasibye mu bwavu. Bantu mutagala gaggawala. Gwe Bobby Yanga mwangwe mangu muyingire betting World Cup nga tannaggwa. Mwagalera kusabiriza bali Bulaya. Baba tera World Cup betting mugule. Tamale Mirundi, bring your daddy to tell us about the tweet of General Mohoz. Tweet ya General Mohoz mbutakiririzamu NRM. Naffere NRM era tetugikiririzamu. Sira lwaki ye twekweka. Ffe NRM yatutamaatamadda. Saabagamba. Ate mwabe NRM mutuleke bayizawe. NRM mutwesonyiwe. General Mohoz yage nti NRM naffe tetugikiririzamu. Nze naga nti tiimu MK abali batawagira NRM n'abatagala genda mu opposition fa abagirimu.
ate mwabalwanisa mwe Jeno Muhoozi mwe nga mwekwese mwe ye twekwekera ki nkoye ebyokwekweka fe NRM yatutamaatamadda kasita Jeno Muhoozi kasita ye yakyogedde nange kanyongerezeeko tukoyinamu ebintu byokwekweka let us come back out broad daylight tubage NRM yatutama wamma yatutama nze tamale nkoye wamma ebintu byokwebuzabuza ebintu byokwekweka Jeno Muhoozi yagambye he doesn't believe in NRM including me ane tunekweka wamma mpaka ddi NRM wamma twagala mu President 7 yeka fe tujabeera mu tiimu mu ate mwe kambabuulire mwabe NRM mwabalwanisa mwe Jeno stand warned kya bintu byakwekweka stand warned Mama tunekweka mpaka ddi omuntu wamane tubeera mu byokwekweka kasita Jeno yavuddeyo n'akiteeka ku Twitter kati era naffe era tujja goyo NRM yatutama kati nze yabyogedde si Jeno Muhoozi si ye yatugambye mbuno nti byamutama ate nga naffe byatutamaatamadda ekibiina ekyo nakyo lwaki tebakijjaawo NRM ne tusigaza kya ttiimu Muhoozi kyokka abalemesezzaako Museveni be bakyayagala okulya mulimu ebisajja mu NRM tebyagala kuwaayo obuyinza bikyanyumirwa okulya nammwe tubakooye kyemuliddeko emyaka 37 tekibamala lwaki temukwata obuyinza ne mubuwa ttiimu MK n'abasajja gye bali omwo mu NRM bakalambidde mbu Jeno Muhoozi tajja kuba president mwe bayizeyo mwe abali mu NRM mwe abalwanisa mwe abatulwanisa mmwe kati obuyinza babuwadde Jeno Sale yes obuyinza bugira buddako ewa Jeno Sale gye tunaabujja naye buve mu NRM obuyinza budde ewa Jeno Sale busooke buve mu NRM annaye tunalwanagana ne NRM mpaka ddi bakuze bakulu abasajja ba NRM bakuze naye tebaagala kuwaayo obuyinza busooke budde ewa Jeno Sale obuyinza Jeno Muhoozi gy'anaabukima naye tetujja bukima mu NRM we shall not kneel down for NRM to give us power byatutamaatamadde ebintu byabwe noonya anabidesmantolinga yes Jeno Muhoozi is right naffe mune ebyatutamaatamadda lwakuba matusirisa ebintu bye NRM ebyo naye kasita Jeno yavuddeyo n'akiteeka butereevu ku Twitter dati naye bye NRM byamutama tabikkiriza nange byantama ne bulijjo wamma twekweka nga twogera obutonotono kati tukyayagala ate tujja biboyikootinga bwerinda akawo hashtag zitandike boycott NRM ffe tuli mu ttiimu MK tetujja kyusa masaati kala yaffe white sijja yambala yero nti bye NRM gye bali eyo basajja buganya okuwaayo obuyinza bwe balimba president mbwe abavubuka bakyabulamu tukyabulamu tutya kono nabwonoonye pulaani zaffe nze njagala bwa minisita bayizawo ebintu ebyo tulimu ebyomuzannyo tubiveemu ebintu ebyo ebyomuzannyo mbwe abavubuka tukyabulamu mukwate obuyinza mubuwe Jeno Muhoozi mukole bwe muti obuyinza mubuwe Jeno Sale nga bwe mwabumuwadde then tujja bujjayo ewa Jeno Sale ekapeeka sirole by sirole naye tetugenda bujja mu NRM Jeno Muhoozi yageeta bikkiririzaamu ebye NRM nange sibikkiririzaamu sijja bikkiririzaamu nze tuganye we have refused Jeno Muhoozi yabadde pacific I believe in my father yes naffe tumukkiririzaamu jjajja President 7 naye tetukkiririzaamu NRM nze njagala ministry kyekimbeeze wa Jeno Sale ennaku zino I want to be a minister bangamba bagenda kumpa ministry kati bano abe NRM balemedde mu kkubo ye lwaki temuvaayo nammwe mwonoona ebintu byaffe abantu twapulaninga dda
2026 I want to be a minister. Nkoyo okwogera. Nibanga mwasubiza ministry. Kati banabe nale mubalemera mu mukubo. Fetetu nale muchemuliddeko kimala. 35 years are enough. Mukwata obuyinza mu buwejje no sale fabatimozi je tujja okubujja. Yes, tugere tulene genocide and is overpower to us. Tuyabwa ministry, bane njagala ministry. Munsubize banga deni nkoye. Nali manya I'm going to be the youngest minister. Menye rekodi ya Honorable Chibule. I'm now turning 26. Kati ngonga mambwe nale mwere osibanyambu baganye. Bagana batya. Who has refused to hand over power to JNM Kene nale? Mumutubulira amanya. We sort them out. Nko ebintu amabi okusagirira. Let us do what is going on. Ntunobera wano wesunza obuyinza abantu bonna bagambye nze eriyo none waffe mu kyalo bakimanyi Tamale I'm going to be a minister. Kati ongamba otyambu abe nale mu baganye. Nale mu mutwe sonyiwe. Abatawumulako mwabaki. Myaka 37 tuyimbye kipate tukoye. Watubiza buweje nemuke timu mozi weri timu chairman hand over power. Neba tubalinga banamwe nale mu bakaddiye batulemeddeko. Bagera ne balimba president. Luwama muzeyi sigala. No. Let the president hand over power to his son. We move forward. Nze sijja wagire nalemu. Nze ate mujja kunsanga wa Bob Wine mmwe. Mwe mubeerawo nga muzanya. Nze I will go back to NUP. Sijja kwambala yellow. I will put on white. Ya General Moz. Bwetubanga tukyali mu bya yellow. Sibanya yellow. Sijja kujja will not come. Sintu bye nalemu byantamatamad. Pateringa nga yabalwanyi siba historical tukoye historical. Let us also be history. Let the historicals in NRM be history. They don't want. Chofuranga inda kuddaye wa genocide kapeka mugaya I want the minister. Kuliko kina Junior you are going to be a minister. Junior you are going. I'm tired of waiting. Council bizobwa minister Mirundi nga 10. Ni practically obero okyali awo ogero lyambwe nale mwate balemedde mukubo. Zibane sigenda fa nga ninda. No kubira ono Bob Wine. Leta akasimu kange nkubire kino kye principle kyabwe. Gwe Bob Wine wandika speech eddamu okunyaniriza mu NUP. Acho kiri awo Bob Wine naye talina mulamu. Naye ate mwana watu ate okuva mu ate okudda mu NUP talina mulamu. Oyinza obeera eyo obwavu ne bukuluma. Katusigale nga tulinda. Yes, let us make a declaration. Nale. Tetujikiririza. Nena mpaze Bob Wine na mu blocking. Jireke namuteeka mu blacklist. Ntikati Bob Wine mbolinze mbunkomewo mu NUP. Ndoza Bob Wine obere yongo osabirira. Junior daddy sijja kudda. Oba tetujja beera mu tiimu emuke naye tetujja kuddayo mu NUP. Tubeereyo tukole ki? Mpa simu yange gwe Bob Wine mukubire. Ye namubulo sisobola mukubira ku WhatsApp namublocking. Manyi Bob Wine yabeeranga nkubira ekiro kye alinga lwiki.
alinga musiru ki lwekira okunkubira amasimu ekiro wonkubira emisana tunyumya kati lwekyo daddi tukukimayo dde ku airport musiru ki era nkimanyira ojja kumpita lwekyo oyinza obutampita kunjagala gyonjagala musiru ki kati mboyinza okujja Uganda n'otannoonya ggwe era nja kuba ndi awo nga zikuleese tobaddeeko kuno lwiki temumulabye nze buli wembeerako lwiki abeerako ekirungi kya lwiki kale kalina ku kiraasi kali kirase kambala jimishu simanya biki emisipi simanya guki agala nnyo ebintu bya gadgets ate nze sibyagala so nyingi era Bob Wine era Bob Wine takwetaaga kati munopo mbu kati ani aliyo naye abaana ba nopo owange yeetaaga ggwe lwiki will use hoima airport lwiki ajja kujja nze manya abaddeko kuno emusiriki kati musanyufu akwanako kankubira nnyo ekiro mbujje niyoolidde kukaliya kati lwikyo daddi nadde mbuza pengepenge nenkubira Sara Joy pengepenge nampa Sara Joy Sara Joy nno nakyo bambi kinyirira ekyo ekikazi naye kati Sara Joy njagala kuwasa naseka Sara Joy anyirira bambi she's a good woman lwiki jangu n'eki Sara Joy ekyo lwokikusabulira kati mbu Sara Joy ayinza okujja mu Uganda nesita musabula oyo yange junior requirements zange ozimanyi kati Sara Joy nawe oyina requirements seki twasula dda abakazi kati naye Sara Joy nawe wesaawo nnyo silwakuba ovuga benzi naye nga Zali Hassan ayina ekivulu Zali ayina all white party Zali ayina all white party nga 22 December tugenda kubeerawo ku mu industry ya ku motive ababulu abasajja mwenna mugende mu party ya Zali nga 22 December lojja kuba lwakuna the boss lady Zali ne bawe Shakib omukuba bavubuka abasinga okunyirira mu Uganda big up my brother Shakib so Zali yategese party mwenna ba big spend oli musama oyina sente zo gula kati table flyer kweri ku page yange tugende tuwagire Zali the boss lady oyo tategeka party ne bategeka bagise all white mwenna ababulu abasajja ononya mukazi alina sente weteze omwaka mulamba toyina kyofunye fenna mu party ya Zali tujja kubeerayo so temusubwa mwenna nonya mukazi oyagala nkuba kyeyo weteze weyerusizo omwaka tofunye musajja fenna mu party ya Zali 22 December lojja kuba lwakuna awo ku motive mu industry yawe tuli ekizo gisaako kati ni ekizo longi so nenga byebyo so nga jeno muwozi we yagambye enale musoke mutuleke nobulidde ti President Museveni yadda jajjadda mala okunoonya daddi yambuulira omanyi mune yambuulira daddi yambuulira ebyama ebibeera mu State House obaani abimuwa naye biba bituufu bayize daddi wange abeera n'ebyama obaani abimuwa abamanyi ngende munoonyeeko atubuulire twiti ya Jeno Muhoozi kyetegeeza daddi ye yazzeeyo dde wa Museveni enkofiira yakyusizza abadde ayambala ya jenemuke kati yazzizaako ya President Museveni daddi yazzeeyo wa President Museveni ajja kudda abatiimu emuke tujja kudda mu industry ya bagita motive industry ya party ya Zali wegenda obba mu industry yawo laba ekizo weeri oyisaako katono so Tamale Mirundi Jr ayina machines ayina ebyuma ebikese biketta abamafia bagita miso Mirundi Internal Security Services eketta bakoddomi ba Museveni
eno government nayo yabayekera kale weewuunye ne bakoddomi ba Museveni nabo babaketta kale eno government toyinera weweekyusiza kyolanga oyo Bobi Wine namugamba ekintu kimu agende ko ng'alwane Bobi Wine namubulokinga takyalina akisesi gyendi naye kati ngenda ku mwana bulokinga saa mutabani we Solomon yakomawo namugamba Bobi Wine mutabani we Solomon muleete wano waba akolera omuwaaka yagaana mbunja kuonoona omwana we. Bobi Wine's son was my friend Solomon neera abaana ba NUP era ne muteekawo embeera mbujjo niyajja kuwa Solomon obutwa Solomon si yali anneesibako mbwagala muyigirize blogging omutabani wa Bobi Wine Solomon ye yanneesibangako mbusibanya antwale ewa Beckham I'm not fan of those things neera aba NUP era mwamala ne muteekawo embeera ne mulaba nga ntwawukana ne Solomon era ekyo kyo nkimanyi kati kamembe Solomon tapereza message ku Instagram oyo mutabani wa Bobi Wine Solomon abeera ampereza message ku Instagram ne muka taata wajja kunyigira nganyaba abaana baabo ba Bobi Wine babeera ku Instagram siba mukwano gwa Beckham nze byo bitebindya nze Junior mne I'm not fan of those things mbunjogera ne Beckham to give me what so I'm not fan nengira mukimanyira nze sinzira kuddayo wa principal wa Bobi Wine wadanonya yantumirako ne Sauda Madada Bobi Wine yantumirako Sauda Madada kwa kibayi Sauda Madada mukwano gwange nnyo oyo Sauda oyo banga Sauda walwala bane Samimu Malende mbu mulwadde kiki kiruma Samimu oyo mubaka Samimu Malende yali mukwano gwange naye baawe era yateekawo embeera kukanze all my friends who are women bagenda Asibaga Kato is back sagala kwogera kwa Asibaga mbwali mukulima gundi kati Asibaga wadda mu bya bulimi nani aloga abaana b'enaalemu Asibaga Kato eyali bulogo w'amaanyi oli mu bya bulimi Asibaga nani abaloga baana mmwe nze kati tabale nyiza okuddayo nnime nze kyovula banga njagala gavumenti ene empe ssente mangu ebintu byabwe mbiveemu nze I want to retire mwakubakubadde bikono nemegenda wa Genosale nagenda okutuuka ewa Geno kyokka nga yanninda dda nze Asibaga Kato kankubulire ebyo ebyekisiru by'olimu simanyi oli mu kulima va mu bintu by'okwebuzaabuza ensi bw'eba yakkuba gamba abantu nti ensi yakkuba omuvubuka omutoyiza okudda mu by'obulimi lwaki togenda e Masaka n'olima kati nakulabye ku live neeyisima mbwe ennima ey'omulembe ennima ki eyo olima mayirungi ge balima mwaku ka space nze byebivubukavubuka nabyo byantamaatama dda butaba na strategy temwagala kwebuuza gwa Asibaga nagamba Asibaga weesonyiwa abantu mwenaalemu tebaagaliza bajja kukuba ebikono ojja kutegeera nze bankubakubadde ebikono abo ab'enaalemu kyobulanga nabeeta mwandi mu ttiimu MK nze tabale namala wamagendako mu ttiimu MK kwe kufuna ku mirembe kati oyo omwana Asibaga Kato Asibaga singa ali mu ofiisi akola amanyi ayiti mbw ali mu kulima olima biki okaddi Asibaga oba Bobi Wine naye yatuloga teri ava ku Bobi Wine ayina mirembe kakugire n'osooba n'ekibobi Wine ekyo kituloga buli omu abonaabona NUP mulabika muyina essabo okati boy laba Asibaga bw'atunula alinga mbega we DF yenna ayambadde bigundi natulidde Asibaga ninga who is giving this boy this oli mu byovulo bya KCCA olinga kuŋŋanya amayirungi Asibaga oli kuki Asibaga oli kuki omuvubuka eyandibadde wamma ayambala wamma oyambadde ku bulungi okubye ettaayi ne mu NUP gye wava wamma bategeere mbu wafunwa ki omulimo nembu ndi mu kulima ennimiro zonna bw'oziraba alinga alima amayirungi
I looked at Asibaga Katone nga this boy is bewitched. Kwateka kwebye ebisajjasajja bye nali Asibaga nagamba. Ofunye omukisa ogeze wajja n'omuhozi to give out yo saba omulimo. Nete mwagala kole sete mwagala za mangu. Teri mwena ale mwagenda kuwa sete za mangu. Mbuba kuwa bukadde bibiri. Nga basawo babanja. Nga ministers zibanja. Bwe mulikolako mu government mujja tegeera. Ne some of you kibasumbwa you have never worked for government. Bakwe batya obukadde bisatu. Asibaga nga PS abanja. Ama twali mu URA eti bana basasula misala. Mbugwe bakuwe sente. Nze nako wame mitwa maba na Uganda ame byokwefumba. The reality is ababana basibaga kati balina kuba manga balina office ga bakola. Bazunga balinga mizo zitebaterera ko wamu. Bera ko wamu. Gali ask for a job Asibaga ino kubanga okubye ekikalu. Asigera Asibaga kukaba oyina ko office kye bayita adulesi. Ekibasibidde mu bwavu temuyina adulesi. Omuntu atandika kwogera nawe conversation ki. Ka waliwo omuntu wamma ngoyagala nnyumya ne munyumye ku kitayina mulimo. Tayina office kati munyumye eki. Era mugenda kudda mu mbozi za amalwa. Nze bwe nsisinkana abakulu mu government we talk about land issues. Because they are knowledgeable. Kati wamma omuntu wamma ne waba taakuwe ssente. Asinziira ku ekyo kuwa. Ntebambe Junior tumuwe ssente by'ettaka abimanyi. Kati Asibaga bamuwe ssente kuki? Kukulima. Okola munadizi. Bavubuka mwe mwetereze. Ebintu bya social media tebikyatunda. We are replaceable. Penge namugwe. We are replaceable. Namuga penge olaba eno government ekimanyi fenna aboogera we are replaceable. Wajja kuba Tamale Mirundi Jr omulala. Within a second. Nze nategeera ebintu bya government eno. What they can give you is a job. Teyagenda kwata bukadde bisatu kubukuwa. Nge economy GDP bagibala bati. If every single omba ali bamuwa bukadde bibiri, GDP andibadde etya per capita. Batekinokrati sibani baje emisalo jo tupulira Asibaga. Fanga temubifunyemu. Oyo mwana Asibaga yali w'amaanyi. Nga Asibaga w'amaanyi. Asibaga singa ali mu site department ya government. Asibaga ino obwongo. Ali mu bisati bya KCCA. I looked at this boy ninga but ani aloga abaana bano. Tufuranga n'aba NUP nabo babasekerera. Nze ekyo ki Bob Wine oyo principal wamwe namugambo oyo Bob Wine. Nti gwa Bob Wine nzo ndaba. Nze sobola bulwa wenkola. Ne mala ne mu blocking oyo Bob Wine. Nono mutabani we Solomon yali mukwano gwange nga bonna nemba blocking. Kati Solomon tansindikira request ku Instagram oyo mutabani wa Bob Wine. Erebye bloga bya NUP mbu Junior ajja kuwa Solomon obutwa. It was Solomon who wanted to talk to me. Nza mwelolo modo w'abaana bammwe. Buzo no mutabani wa Bebe Kulu. Abera tankubira amasimu nga ngajjako. Mbu Junior, I want to be like you. You can't be like me. Myamwe technocrat. Mwabana bammwe babeera mu kuwuga. Nze siwuga. I sit in sensitive meetings. I'm a technocrat. Gwe bw'olituulako mu meeting emu gye ntuulako, you know what a technocrat means. You can't understand it kwa meeting z'otulamu za buwemu. Gwe meeting z'otulamu za kika. Sibamulondo omusika. Ezo si ze ntuulamu. I sit, I'm forging policy, land policy. Do you know, omanya byama bya government byennina. But because I took a nose not to give out government secrets. Nze Tamale singa nkuumibwa. I don't need security kati yaki. Kati mbo security nkuume mpaka mu lodge. Of course I can't enter lodge with police officers for what? Kati baninde mbo mukulu ali mu lodge. That's disrespect. Era nze bali bampa abakuumi n'embagaana. For what? Tamale mbeera mu malodge, mbeera mu bbaala in my free time. Kati bankuumireyo batya.
ebintu byakonoona ggwanga. Era Sibaga yakola bulungi ne Bob Wine mwennyini tagaba ssente. Bali baganda be sibaya setters wa Nubianiri. Kati nze nyende wa Nubianiri nze. Nze the only person whom I can go to NUP is Rubongoya. Aina masters okuva Harvard. Kati wa Nubianiri nkole yoki. Mbugotu ebyo byali bitutamizo yo Bob Wine kutusindikanga wa Nubianiri. What does Nubianiri know about politics? Nubianiri ainava mu studio nga yimba nyimba. Zitoya Bob Wine nakubulokinga. Sivanze mutimu muhozi. At least there is sanity. Ne Bob Wine omusanga kumacha agago to Nubianiri akweye emitwalo 5. Nzo lunaku lumu nali mu lodge. Nekwira Bob Wine asindikire sente simu n'agijjako. Nze nabanga mu NUP nga wamaneze sasula lodge toziina. NUP teina bakazi banyirira. Funeral company. Principal tagaba sente kati mbere yontya. Mwagala eki. Kati mulaba bwenyirira. This so government money. Mulaba mbojuni ya Yerusa. Ne Yerusawa. Golaba nene mbalabe. Ntunulira. Teri mukazi mu NUP asinga kunyirira anti kaduka. Mpaya bakazi basatu mu NUP abansinga okunyirira. Gwe luno olususu luno dumaininga gwe olumanyi gwe. Kati mbere yontya senga anti kaduka musinga okunyirira. Sauda madada musinga okunyirira kwa bakazi be mwina mu NUP. Gatta ko kino ekikazi kire kitunda kasoli awo ku kitebe. Mama nanshinga simusinga okunyirira. Oli omukazi yatuwanga obuji ku macha. Mama Nola waggulu awo ku kitebe emabega. Obutali nga musukali. Kati zanyizo okudda mu NUP n'obujo butali musukali. Wona debo namboze musinga okunyirira. Kati mu NUP anyasi mukazi ki. Goyinza mu butufu government yanzizaayo mu NUP. Zisize nakuddayo mu NUP era nze Bob Wine nakubulokinga twasigaza mukwano. Yes, we talk on a personal level. Roduzuriga sibanyoyo vice we nze oyo mukazi Roduzuriga vice one Bob Wine yanzo kunzeza mu NUP. NUP tewali bakazi wamma banyirira. And if you want to use, you must have women. Timu chairman chesinga yo timu muwoze ina bakazi banyirira. Abawala bonna bato. Nze Tamale nali sagala genda mwaluwa nabo. Ne kubawala be nalaba. Ng'omuwala muto mutanyirira muhima naga technocrat Julia I got sit with me. Kati goyinzo gamba no. Oyinzo gamba no nga you a sensible man. Abasajja mukitegeera kyenjogera. Teri situlwago y'abavubuka. Jogenda funa nga teri mu bakazi banyirira. Olaba nefudisi yaina yingulidi. Uno mukazi Nabira teyali member wa parliament mu Kampala nga tamanyi na luzungu. Nye because wamma yali anyirira nga basajja bamuwaka lulu. So team chairman. Team emu kesta tutobola givaamu. Ntandikirewa. Kubali abakazi nawe bolabirako ddala. Wala jamabere masongovu mato. Naka Junior come and I teach you MK manifesto. Nga nyizo butagenda nza. Nza abana Uganda nabaga mu nzijeka akamanyiro. Nza struggle zendi muzange. Nza nyizo butagenda awo. Ne Bob Wine namuga Bob Wine. Va mu bine ebintu by'ekiganda. Ebintu ewome by'ekisiru simanya tuli mu nkoba zambogo. Go get women. Bateke ku team. Obuwala bwambale gundi Bob Wine for president olabo batetujje. There is nothing appetizing in NUP. You NUP bweba tabanga kumazika. NUP eringa funeral company. Babera kumazika. Babera mu birthday party. It's a wedding ceremony. But how do you expect a younger man like me, who is looking for world fantasy and prestige to be in NUP? Ndiye binyebwa ne Bob Wine. Nze sijja kunwa obwo buchayi bwabwe bwe banwe magere n'ebinyebwa. Bob Wine abira mu kunwa binyebwa. Kulya binyebwa bwa malangalabe ebi Nigeria. Taliyo tali ku African Magic. No mutabani we Solomon. Bali mukulaba bi Nigeria. Boruva mbagala kujja ko mu 7. Nze sora kuddayo naawe. Kyanga asibaga kato yali mutofu okuvaayo. But what is a soft landing?
Before you move out of NUP, first get a job. Ekisumbuwa abantu woba n'omulimu obeera konkoshuwa nti olinayo wammaaka ssente ko buli mwezi. N'entandikwa y'okufa butaba na mulimu. Ozungodde eno leero oli wa Jenosale enkyo onoonya gundi abakulu bonna ojja banoonya obamale kwati bakulabamu value. A job is an address. Kw'osinziira okufuna ky'oyagala. N'omuntu talina office mbw'oli mu kulima kati asibaga kati olima ki? Omuntu okutandika okulima myaka 5 ng'ensi ekkubye. Ze tuyita white gundi labor jobs. Fe abavubuka tukola white collar jobs. White collar. Tebyasoma economics. Tebyagala kusoma. Nino social media wamma tekola ki? Naye nze era gwe Bob Wine era tojja kunkubira simu. Nalabye abo abavubuka abo Bob Wine nga bagamba nze awamba abantu mu drone. Kati really it is nonsensical. How can you say that nze awamba? It doesn't add up. Kati empuga ne Bob Wine babo balwanagana. Bubagala kuleeta zaake ku bwa leader of opposition. Bob Wine nyenda kukubira essimu ku ssaawa 6. Tuyambe toleeta zaake ku bwa leader of opposition. Kati zaake atamanyi kuwandiika luzungu ayogere ki mu bazungu. Nena Bob Wine nawe lekerawo nawe okuzanyira ku demokulaasi. At least wannambeshi. Ne zaake. Zaake who cannot even construct 2 sentences in English. Gwakala okuwa bwa leader of opposition. Kale tukkiriza mpuuga ye mufere. That is true. Mpuuga ye mufere. We accept. Nawe era Bob Wine oli mufere. Waleeta mpuuga omufere. Kati mwenna mwefeze. Ne mumala ne mwawukana. Which is okay. Ne toleeta omwana oyo Zaake. Bob Wine don't bring Zaake ku bwa leader of opposition. At least muwe Rubongoya. Rubongoya is a sensible man. I like his humbleness. Oyo Rubongoya. Nawe olete Zaake. Zaake yagenda ku international gundi chano na ngatamanyi na kwogera luzungu Zaake. Ne Bob Wine yani akuloga. Bayima be bakuloga Bob Wine. How can you even mention Zaake bamugoba ku bwa commissioner mu parliament? Era luzungu. Mbuona lebo member sir before I begin anything. Oluzungu lwa Zaake nedda. Democracy is about English. It is the recognized way of communicating banange. Bob Wine oluzungu gwengo ogezaako Bob Wine. Okay, Bob Wine oluzungu losulungi naye you are trying. What they call one juicy classified budget chakulema no god that budget that is not unseen. We can forgive you Bob Wine. You are trying. Bob Wine yagezaako muluzungu okusinzira bwe wajja. Okusinzira Bob Wine engeri gye wajjamu. You are poor in English. You got good teachers. Banabe simaka ne bakusomesa. So now you have a variety. A vocabulary of words. Nekati Zaake yagana okusoma. Zaake talina katabo kaasoma. Bob Wine osoma ku butabo. A person can see that you read. Ofuna yakadde n'osoma ku butabo bw'aba Machiavelli. Tolaba nti oluzungu lwo kati lwakyuka. Ne kati Zaake nga ne kosi gye yasoma tagimanyi yagyerabira. Nawulidde gwe yagala okuleeta ku bwa leader of opposition. Bob Wine, don't misuse democracy. If Ugandans, Bob Wine, have supported you, don't misuse that privilege. Now, Zaake, who cannot express, Zaake cannot construct 2 sentences. 2 sentences. Omuntu agamba open the window and let climate come in. Tetujja kuswala ng'eggwanga. Bob Wine, don't ashame our country. Okay, we believe you are the leader of opposition. Bob Wine, you believe
we believe you are powerful. Don't ashame us. Kwata lubongo ya. Honorable Nambeshe wali. Mwe. Don't be tribal. Na good the way chigo. Okuyati Zake wants to be nganobwe kamiso nabwe amulema mu parliament Zake. But they are fighting me. Zake teri yakulwanisa. It is you is fighting yourself. Zake gwe werwanisa. Oli ku political masturbation. Who can fight Zake in parliament sincerely? Let us be logical. Bamulwanisiza kuki Zake. Okay. Abantu benandisubidde mu opposition yo government babalwanisa. Yewo nalebo Semoju. Because there is no parliamentarian in the parliament. Asinga kwa articulating ansonga nga Honorable Semoju. Siwagire FDC, I like Semoju. He's a class. He's eloquent. He knows English. He has a vocabulary of words. He understands politics. Semoju was a journalist. He knows history. I get it from any point angle of view. I like Semoju. Eranza mu parliament wembambi daba I just like Semoju kastama loko gera ngambi jako. The next person who is knowledgeable in parliament on the Nsereko. Like him, hate him, Nsereko is okay. Mentally, intellectually, because he's a lawyer. Or you want the Nsereko gola. Much as he has done mistakes in politics, I believe. Kati Zake yo kirasa ajirimu. Another person is Nambeshe. Very knowledgeable parliamentarian. Omulala omugezi ono wajema. Honorable basalirwa. Tayogera nnyo nebwa yogera sense. Kati how can Zake be in that class? Abamu mugambo tuogeza buchai. Let us be realistic. Zake bamulwanisiza ekyatamanyi Luzungu. He's just hiding his infidelities and weaknesses. So Bob Wine, don't make that mistake. Don't be tribal. It's not a child of opposition. It's Abaganda. Pick from another region. Nambeshe is there. Basalirwa is there. You have a variety. Negwe buli kimu Zake ekibida kiri ya abantu basatu. Bwataba Zake abasenyonyi. Bwataba senyonyi abalubongoya. How can you run a party on free people? Is that a family business or a political party? So Bob Wine, don't call me. Oyina nnyo muze Bob Wine ogonkukubiranga maze video. Bob Wine oyina muze gokunkubiranga maze live zange. Mbu Technocrat Junior, what you are saying is true, but these are the reasons why I'm doing that. Don't give me your reasons, Bob Wine. Because we shall disagree again. Nena kublockinga kwe atero oba okubayita kwe MTN. Nze yo principal amwe na blockinga kusimu yange ye yatero. Bob Wine olaba status zange ku WhatsApp. Saku blockinga wa matero them. Bob Wine, be frank and tell people that I blocked you on Airtel. Olaba status zange. Si selected the via ziraba nagamba. Zamwe Technocrat. President 7 yansubiza obuyinza mu 2 Kibula abada Uganda sibeguya. I was with the president ne General Muhoozi. Nagamba General Muhoozi mu 2 Ka General Muhoozi manyi yaddako after bampa obuyinza. I'll be the next president. That was a sensitive meeting. Like nebamala nebanganti alubye minister. Nze kyobulanga munaba na Uganda sibeguya. I'm in my own things. Kati how can you mwabali ebweru, how can you feel pity on me? Goli bulaya I'm on the ground. Kati mpulire court yenaku. Just ask me, Junior, what's going on in Uganda? Simple. You don't have to hate me. Mbompala nembo, you want to be like me. You can't be like me. I'm the only Mirundi here. You can't be like me. Abamu mugezezako kubanga nze. Munawe mboyagala mbu genocide akuyite kuki. How can you sit with genocide mwogereki? He's their grandson. Mba nti me sent. Yes.
Goroza mbunambu ekyamakulu mbu kyenkolera nnyo government eno. I'm their grandson. So do I need an introduction from anybody? Junior Bujanku twale wa Museveni twala yo nyoko. You think the president doesn't know me? Gwe banyena mu state house okogera kubyetaka dia company me. Abane guy just mutumanyira bumanyizi. Kati do you want me to show you who I am? Musoke mukirize. I'm not your class zolevoza mweze mubeerako. I'm a technocrat. I'm a president in waiting. I'm sad in line. Jeno mwozi bwavako nzaddako. Is that too hard for you to understand? Chetagisa professor kubanyonyola. That we are the people who are going to succeed Museveni. President Museveni aludde konyo. He's waiting for us to grow. Kati mwagala aveko ku buyinza nga we are still young. Mwagala namwe ebintu mubiraba mulwawo bitegeera nze kyekyo kyokka ekyatama ku bana Uganda. Ekintu mubeerawo nga mukiraba. You've totally refused. Mulinga Baganda. They have voluntarily put themselves in opposition. As other tribes are busy abanyolo bali n'amafuta, the Bagandas have refused. Bakyali walumbuye. Simanya drone zange zangaye Museveni ali lubuto. Baganda biba bibeeramu ebyo ebyalumbuye. Have you ever seen Munyankole listening to Lumbuye? Abanyolo bali eri bali mu kuzimba mafuta pipeline zize ekisawe gye kiri ebunyolo. The Baganda bakera kumacha kuwuliriza Lumbuye. How can a whole nationality have a reference nti omwogezi waayo ye Lumbuye? And nemugati obuyinza bwababula. As the Westerners are busy on their farms, Abaganda mwasalawo voluntarily. The Bagandas have voluntarily put themselves into nonsense. Bakera wa Lumbuye ye mwogezi wapo. How can Lumbuye be a spokesperson of the Bagandas? It's a shame. It's a shame. Chovulanze Tamale netu Madamu Gisha. I can't have Chiganda names when Lumbuye is our spokesperson. Have you ever seen a Motoro listening to Lumbuye? It's only Bagandas. Beba yinobu obudde siba program ebimuli siba kabaka ba muwadde obutwa siba Museveni ali lubuto siba mama Fina yafuuse kapa. You can't have nonsense and you expect to get something. Ruvao Abaganda batubye Abaganda tusigalide Abaganda. It is you muninga bachukuyo Kenya. You have voluntarily put yourselves into nonsense as a nationality and it's you to blame. Don't blame anybody. Muninga bachukuyu. The Chukuyus voluntarily put themselves into situation gye balimu. How can abachukuyu muyinza kuba abachukuyu bayina Kinyata eyasooka president. Abachukuyu ne baba ne Kinyata owokubidde onavuddeko. Abachukuyu ne baba ne Gondi Kibaki kati bali mu opposition. How can Kalenjins lead you? Nga muyina business mu abasinga obungi. Same to the Baganda. Abachukuyu kye bakole Kenya Abaganda kye balimu. Nonsense. Bibagala. Museveni agende simanya batubya amateka. It is nonsense. Oluvawo ekiro bambuka wa Lumbuye. Teacher Lumbuye yatugambye fenga Abaganda kabaka. You can't be nonsense. A whole nationality. Abaganda bali babasetingidde pace. Mwa bayina president yasooka Mutesa. Mutesa was knowledgeable. President wa Uganda yasooka Sir Edward Mutesa knowledgeable. He had started in UK. Laba bakulembeze kati be mwina Abaganda. If you want to know Abaganda chebalimu, that is laughable. Look at the leaders they have today. Compare them with Mutesa. They are nonsensical leaders. Look at Bob Wine, who is a laughing stock. Taina Pulani B. In fact, if you want to know Abaganda chebalimu, look at Bob Wine. It's nonsense. It's a pity. And we are going to pay heavily. The Bagandas, we are going to pay heavily for voluntarily being in nonsense. You have the best lawyers in town. You have the best doctors. You have the best schools in your region. You can't produce leaders. Katimani abaloga. People are coming from Mitoma. People are coming from Muntungam
bano bali wana abaganda ba wano kya President 7 abavuma and you think mbu abavumira bwere is true mukera walumbuye baganda children are consumed with nonsense mufirie dictator sibaya ntebe mu ntebe mukera mutia mu slogan ez'ekisiru how can you fear dictator sale move a dictator state house mujiyita ko wali entebe nga temuyingiranga nonsense. And you expect a man like me who went to school nze nasomera buddo I studied from Seta. I can't be in hooligans. I went through good schools. I'm a technocrat. How can I be in hooligans? Nange nkere ku machambo nyembe Bob Wine ntebe mu ntebe. Sibanya filia wa victory. Am I a slogan maker? Peter poet wa Buganda. Yes, serums. Sibiyagalira ddala. Nyama allergic to nonsense.